kyava kubutamuwa ssente nga nzikendezezza kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo kye bagita batya ng'alinganga aweedinga ogitegedde. Export TV to the world. Man, baby, uzu when nice I sina mwana sente sijja kuli n'amafuta actually sirina mumuroka nkalu nimukukima mwana naye sirina amafuta akalimi kali mu kukaaba so sikobadde okundiposinga kuneona ncheredde kali mitwalo 10 nondirako 10 endala kuba kati sina amafuta dateeka mu mafuta ndimukukima mwana ejjukira kati mukima ku makya nimuteekayo n'olweggulo. Yes. Okay, love. Okay. Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyu mpeera siwulira bulungi in my lungs, so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. The rest, I just have to trust you, I guess. Kati munnange nga ndekerawo muwa nnyo ssente. Alabika Kati kyava ng'agamba kukuba ssente olutakoma. kyava kubutamuwa ssente kyava kubutamuwa ssente nga nzikendezezza kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo kye bagita batya ng'alinganga aweedinga ogitegedde. Then nene endala eno nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo Nkufuna baby nga wonna gwateekamu omusimbi. nga nze ateekamu omusimbi nga he's so happy nene esembyeyo n'omunyarwanda oyina laavu kati ate eriwo gye wali oyagala obeeremu. yali ankoledde advert namugamba omanyi Bruno sooka onkolerayo advert kubanga baclients bange abasinga my clientele esinga eri bweru kati e Uganda wano ninawo abaana nga 5-6 wandinkoleddeyo advert ng'owaana ebizigo byange advert weeri. Mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady simanyi nakyamukolera kyokka Ken badde mukubira ampe ku ssente naye bali offline. Then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday. I met him yesterday ne munyonyola the video guy. Mutandika mukyokukyankala n'omusimbi gutandise okukendeera w'obadde. Omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati 2 ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala kutubenkinga love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulanga ne TV yakagimale mu langi. Ayenda kugamba lwaki yali kukima ssente. Maami kali tekakwagala kataata katuganga katuge abwavu bunyongera bannange obwavu mukama. Can you imagine? Kakati omuntu abeera kya how can you be near a beautiful woman like ngamba togenda tosobola kuyima? What kind of nonsense is that? Ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo. Vanessa yahiitingaho naye nze sijja kyogerako ekyo. Ekya gundi kwepiisha ringi. Musajja mukulu satalongooka bulungi tali muka bulungi mugatiibwa. Musajja mukulu takuba bulungi salute. Asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira. naye ebyo tobinjogeza Rita. Stimulating nga gwe omukyala, your job is to stimulate omwami wo omunuune omunuuna bulungi kale omutegeka you prepare the person. Tanuunika awunya alumika ndowooza
nagezaako naye kye nasangayo. Akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo. Otegedde otya? Lwaki nawulira Vanessa agamba mbu yenna yazika. Layira. Shaving kati gotwalanga yabwamulaba shavinze nja kukusabula. Edda tashavinga. Kati ng'onuuna ebyo ebiviiri. Ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola. Unabiwunya. Nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma. Bw'oba oyagala okulaba ebintu tossa. Don't breathe. Onuuna bunuunyi. Naye banaye Rita nga kikyenuuna ekibeera kyavudde mu mufujjo. Ndeka. Onuuna laavu. Twalina love eyannamaddala naye nga naye anjagala era nga I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange. Awo obuzibu bwe bwatandikira. Omulaba aba alwawo okustartinga generator bw'ogistartinga egaana okukola. Just no tompemu zandeka. Nze startingako naye like saamukakanga oba ki nga ngenda olaba ng'agamba leo siri mu muudu biki ate saagala kukosa olubuto lukyali luto naye ng'amaze wiiki kati ate Bruno gwe mmanyi yali abeera so excited okujja ewange to making love kubanga I was his only person naye ate kaakati nagenda okulaba nga nengamba omusajja azze ewange ku weekend we haven't been seeing each other for a whole week ongamba otya nti you're not going to make love to me kitegeeza alina akola ki alina omulala kale gwe beera ekitegeeza kuva dda kati gwe bw'ajjeewo aba anoonye musimbi kati ate akagole tekamuwa ssente kaavu. Vanessa yakuga okitegeeza kuvayo ewaava Vanessa nga tashavinga. Ebintu by'okushavinga abasajja tebafuna time era kati nga gwe omukyalo olina okufuna obudde oshavinga ebbaawo omuwakisinge okugjako ng'obanga abantu abasinga bafumbo boogera naye kati bwe muli mu boyfriend status naye nzo kati with me and my husband I don't find myself okwebaka naye nga tashavinze. I can't. Gwemange naawe agini eri paramount. Nze yekka gwensoose okuba naye nga tashavinga abaana nno nga beefaako ku hygiene. Omukwata n'omuteeka ku buliri oba mu bathroom it depends on the bath n'oteekawo katawel wansi n'ofuna amazzi n'ogateekamu kadito n'ofuna omusajja n'omulayinga down n'omubamba bulungi omugulu ogumu eri n'omulala guli eno n'olyoka omukalakata. Bw'oba olina waxi n'omuwakisinga of course it will be a bit painful n'omuwakisinga n'omuyisaako kadito konna konna so that obuviri tebumusiiwa okitegeera naye ky'oba omanya awo ne bw'oba mumaze ng'omaze omulongoosa osobola omunuuna naye tosobola kunuuna bintu birina nviiri zikoma eri kabina. Jukira abantu abamu abawala be banuuna paka enena mu bbina kati oyo munuuna otya ye neena ajjudde enviiri mu kabina ajjudde enviiri kasolo tosobola vane ku nviiri Rita ojja kulwala vane ku nviiri natuuka bwe nti nga ngukutteko ngugira nga ŋŋenda wenti wansi. Export TV to the world.